nembera gitwalimu awo kwemali ebintu ebyo ngaba ki Yesuka ya December. Twina Dr. Josephat Chameleone netubera na musajja mukulu kabaita baba mu studio. Dr. Josephat Chameleone oli bulungi siya bali oyo bafanana nganze emyaka 10 awadi afu wajiwangulako nakasente kafe wada jiwangula ne sente nezikolamu ebyamakulu actually mu studio yange najiwanika wagulu enti wagulu nawe nteka awards zange naye mbebaza nyo n'abawuliza Bukedde fama n'abasomi ba Bukedde namwe nabo mu ggwanga batulize sazo mabita Dr. Josephat Chameleone sauti za South Simba takoka katika Uganda Superstar Africa Worldwide legend tochiranga echo Josephat Sseguya jangu na wasembero muzindalo obuze ku bantu Josephat Sseguya sebo ugamba otya oli bulungi ebitagambika sagala kubyeyogera gwe muganda nga atuwuliriza buli omwachi manyi mu entertainment industry wabaddewo muganda nga ebitambula bad blood Chameleone eno Sseguya eno ne thank God onako lwalero musajja mukulu gabaita balamu abakwasaganyiza ne bakwatagana tewakyali kiriwo ya Uganda sagala kubyogera sagala mbyeyogerere babyeyogerere radio njibawadde batandikani abasoka kuwonna bali nyaganyo kwogera ku nsonga ya Sseguya nti abantu bangi tubeera nnyo n'obutakkaanya lwa nsonga nti tetuli bamalayika tetwatumibwa kuva mu ggulu nga teri akutuvumba nga bamalayika so Sseguya nga bwe yabagamba saganya okuwa kanyonyi bwe yagamba nti tubadde ba Luganda emyaka mingi nnyo twafunamu obutakkaanya ng'abantu aba bulijjo era vidi abajaba nali mugamba ebigambo byali bisongovu nnyo nga byonna byava mu kulumwa nti omuntu muganda wo bw'aba akuvuddemu ate nakola ebintu ebifaanana nga bw'otasuubira era obulina okunyiiga teraga kunyiga na nseko olina kulaga kunyiga na kwogera n'embeera gitwalimu awo so sawa nyo tudde mu kunene ngana kugamba nti ate tudde mayiga nti ate wankuba sakuba byakoze biti byonna bibadde bitumalira obudde bungi nnyo nga ate ekisinga okubeera ku ntobo tuli bantu bawamu Sseguya tuvudde naye ebbanga ppanvu nnyo emabega eyo tinga Sseguya yasaze okuwandika katabo sokuwandika katabo ka Chameleone akalina page nga 10 so bwe twabitudde mu badde ndi wange of course nange badde binnuma ng'omuntu nga ndaba ate Sseguya ali muganda wange tugenda tukola ki twawukana ate nga bukanako muwata gukola ki gweyongera gaziwa ofuna kino bogera bino abantu naye nenjogera bino togera bino so nafunye omukisa munene nnyo bwe bwakedde olwaleero actually balamu nankubira essimu nangamba Chameleone ebintu byamwe ne Sseguya binoze nga bintamye lwaki sikwazaganya gwe ne Sseguya mutule wansi mwayininga differences zammwe kuba muli bantu baki bamu mwenna mwetaaga Chameleone wetaaga Sseguya akwetaaga nemugamba namusinamu kisinamu babuzibu nabona era balama nkubide ne tampita netusinkana eno ku office ya keke ya kiriyo wa advocates nangamba Chameleone naita ne Sseguya netutula so nenfuna mukisa Sseguya na nyanjuli ensonga zizimuluma ku mutima mu buntu nange ne mwanjuli ebintu ku mutima awatali yadoga nti bamulide sente awatali ki netufena netwekuba mitima ng'abantu era mu masawo tufu mugambi nti obanira obukyamu obw'obutuufu kyampisa nnungi okugamba nti ensonyiwa ne mugamba nsonyiwa muganda waliwo ekyasoba mu buntu naye era kenyini naye nanga Chameleone nange waliwo ekyasoba kyonna tuba Luganda kinsonyiwe tudde mu life yafe yabiki ya bulijjo era tutambudde okuva eyo naye nanne Sseguya nangamba ne balamu nangamba tugende ku vision abantu basobole okulabira dda nti ate tetunoonyeza kimala wabula tunoonyeza ddembe emitima gyaffe nakyenfiirwa kinene nnyo okuba nti sikyali mukwano gwa Sseguya nga tetwogera nga ne bwalina kyafiirwa so njaba kibeera ekyokulabirako eri abatuuliza bafans baffe nti it's just good manners kyampisa bakita batya kyagonjebwa okuba nti musa okukkaanya ng'abantu teri kitutwala ku poliisi batugere ku kooti ng'ate tusobola okwemalira ebintu ebyo ng'abantu abakulu so basically ndi musanyufu kwati balamu tutobuddebo ndi musanyufu Sseguya naawe mu busungu oba mu nyiike oba mu kuluma osobodde naawe kwesitula wekwe mutima nange njaba munsanyukeko nange nsobodde okuba nti ndikeza byenkola nti nzize tulungamye ensonga zino tuddemu ati tubeere ba Luganda tuleme kudda mu kuweebuukana kyekikulu ekyo waliwo mana Uganda ali wano ku Facebook ali London ku www agambye ojja London n'okusitula ekiro kyekyo nga zino tutekawo omukwano tubenti tunaffe tusobola ebintu ebitambula bigenda mu maaso nga bitambula bulungi buli omu abeereko ddembe tube kubeera nga buli omu Sseguya namusaba mumumpe mutwaye ku birthday Sseguya nebuzabuza yali akyalina z'obusungu awo ku birthday teyaliyo naliyonze ku birthday Orlando n'ebigambo takyabijjukira Orlando owange tamuwenga akyali munyiivu naye kasike ngende London ngende naye namwetikirayo akalabo kala nga muganda wange toyanziza in advance Dr. Josephat Chameleone olaba basajja boogedde nyine bampanze eddakiika emu mpozi ekikulu ennyo kiri nti ebyaliwo nnaku z'omwezi 2 Luweero Kyalologi ono nga bw'ayogedde saagala kudda mu byantala eziwedde naye ng'oggyeko ye bo bakuyita kucekinga bana abayimbi twagamba yenjogera yaffe ekyo nkiyiseka kitegeera naye mu byonna ekyasinga okunnuma okunvuma ebigambo ebikwatagana ne maama wange eyafanga ate simulabangako n'ekifaananyi saakiraba kintu ekyo nagugumukanga n'ekiro nga kinnuma naye bwe twakanyiza
nze waite banga mutima gwange nempuliranga ono yali mukwano gwange nemusonyiye so company eyo kaneme kigenda mukuba sinze mwogezi wayo sinze mwogezi olwebibaddewo wakati w'abaloya baffe wano ku Vision Group eri ebyo bibaddewo so nange nensiranga omutima gwange gukakkanye awatali kubeeramu ssente yonna wabula byagamba nti ono muganda wange biwedde bwe era mwebaze mu advance kuba kusuubiza akalabo yakamuuza wano nti kaliwo akalaba naye nga bambi amazima ntwala n'okwebaza ennyo Sseguya kuba nti osobola okutoola omutima gwo ng'omuntu so katutuzimba ate enkolagana enki yenamaddala nebaza nnyo n'abakozi n'abakozi ba Vision abakola mu Vision Group ti mubalina mukubeera bagumiikiriza eri entalo zaffe ez'omunju mubalina kubeera bagumiikiriza muzeyi kulu byankwebaza ne baligo ti mwenna kati ate katulabe enkolagana empya gye netutukola ki ate nga tewerabidde waliwo n'omukyala amuyita Barbara Kaita abantu abo balungi ne Mwami Kabushenga neyakulira abaliko n'akulira abakozi bantu ba Vision bonna kutwalira wamu bantu bamulembe nnyo bamutawaana ate bantu balungi nnyo mukama abawo omukisa mwebale musigale nga muwuliza Bukedde radio nga mulaba ne Bukedde TV embutikizi mwebale nnyo Josephat Chameleone oli bulungi bali owi bafaanana nga nze emyaka 10 awadi yaffe wagiwangulako n'akasente kaffe awadi agiwangula ne ssente nezikolamu ebyamakulu actually mu studio yange nagiwanika waggulu enti waggulu nawe nteka awadi zange naye mbebaza nnyo mwena abawuliza Bukedde fama n'abasomi ba Bukedde namwena abo mu ggwanga batuliza essaawa mwabita Dr. Josephat Chameleone sauti zaabu sawala simba tagoga takija Uganda superstar Africa worldwide legend tokiriranga ekyo Josephat Sseguya jangu n'abasembera omuzindaalo obuze ku bantu Josephat Sseguya ogamba otya oli bulungi ebitagambika saagala kubyeyogera gwe muganda nga atuwuliriza buli omu akimanyi mu entertainment industry wabaddewo muganda nga ebitambula bad blood Chameleone eno Sseguya eno naye thank God olunaku olwaleero omusajja mukulu gwe bayita Balamu abakwasaganyiza ne bakwatagana tewakyali kiriwo bya Luganda saagala kubyogera saagala mbyeyogerere babyeyogerere rediyo ngibawadde batandikanye abasooka kuwonna Balamu yabatandika kuwulira nga bwe babategeezezza ebitata ebikontana n'ebikontana byo byaffe ebituka ebirungi tebyatika nga bino ebiri mu madirisa gammwe byayatika so Chameleone ne Sseguya tebalina tabu yonna wali omuntu omu Chameleone muganda wa Sseguya beddira omuziro gumu bakika kimu so tewali kibakayanya just kabeeramu ka disagreement ekiseera kituuka disagreement ne kavaawo abantu ne batereera era bo bateredde tebalina mutawaana twebaza mwami Kiyowa Kiwanuka abaddewo ku lwange okulaba nti baganda baffe mu mateeka nga tuyita mu mateeka buli omu asayinize tontabaala siri kutabaala buli omu asigale ku mazima ate tetudda mu ebyo ate Chameleone yankubye yanvumye n'akola bw'ati ebyo byonna ebadde byogera ebisinga propaganda kuba oba oli mu lutalo oleeta ebyokulwanyisa n'ebitali bituufu oteekawo owangule so ebibadde byogera sayidi zonna ebisinga ebimu propaganda ebimu bituufu ebimu si bituufu naye kati katusigale ku mulamwa Dr. Josephat Chameleone omulamu oguliwo gwakugala Kyaddondo weekend esooka ya awe mbadde njagala Chameleone atuwulire esooka ya December n'embeera gye twalimu awo kwemala ebintu ebyo ng'abaki esooka ya December tulina Dr. Josephat Chameleone netubeera na musajja mukulu gwe bayita Balamu mu studio Dr. Josephat Chameleone oli bulungi bali owi bafaanana nga nze emyaka 10 awadi yaffe wagiwangulako n'akasente kaffe awadi agiwangula ne ssente nezikolamu ebyamakulu actually mu studio yange nagiwanika waggulu enti waggulu nawe nteka awadi zange naye mbebaza nnyo mwena abawuliza Bukedde fama n'abasomi ba Bukedde namwena abo mu ggwanga batuliza essaawa mwabita Dr. Josephat Chameleone sauti zaabu sawala simba tagoga takija Uganda superstar Africa worldwide legend tokiriranga ekyo Josephat Sseguya jangu n'abasembera omuzindaalo obuze ku bantu Josephat Sseguya ogamba otya oli bulungi ebitagambika saagala kubyeyogera gwe muganda nga atuwuliriza buli omu